yaffe yebivumbuddwa era tukyali kuba bulooka bakanywa musaayi ababba abantu ne babadyekadyeka bwe batyo ne babawuddisa ne bababbako ensimbi zaabwe era nga tukyatambula ne John Mubiru akyatunyumiza engeri abafere bano babulooka gye baamubbamu. Ekibinja ky'ababulooka b'ettaka n'amayumba baakanywa musaayi ababbye abantu ne badda ne mukati wamma ne beewogoma. Bye tuzudde biraga nti baliko abanene naddala mu bitongole ebyokwerinda ababali emabega. Kyokka ng'ogwaffe ogw'okulaba nga be babbye bayambibwa tetuli baakuguvaako. Kumpi mu buli kitongole kya security ababbiddwa batuuseeyo nga mpaawo kuyambibwa kwe bafuna. Mu kiseera kino abanene mu bitongole bino batandise okuyigga omu ku omu kubali emabega w'obubbi buno. Eggulo we twakomye nga John Mubiru atuzizzaako emabega yabadde atugamba nti babulooka bwe baamutwala ewa Seeka akuba ebitabo n'amulaga omusimbi ogwamuziba amaaso. Oluvannyuma naye n'amuwaako endozo mbu naye n'awunga. Katono taata tujjukizeeko ku ssente ze bakkuba n'okkiriza nti obugagga obufunye mu lunaku lumu. Awatu bataddewo essente nga ziri awo nga nnyingi nnyo mpitirivu. Era bampaako n'essingi n'eddoola nga 2 ne tugenda gundi nakulabya awo ne tuvungisaako nga nendabira ddala nga sente nnamu. Kati bamaze okukuwa obukadde 50. Ogambye ozitwalayo ewa Seeka? Mala okugendayo okutwala ssente nzitutte bamaze tumaze oziteeka okuzisabira bangambe leete gundi tuzipanze muki. Byonna babikola nga gw'olaba. Ogambye ssente bazipanga batya? Tuzipanze muki mu baaga nagenda nayo amaze okusaba abangamba nti kakati sente ebintu byo biwedde nga basiba nsawo. Mujjukire tuli mu ssabo oba ekifo babulooka b'ettaka n'amayumba gye baamutwala okuzaaza mu ssente ze yali atunze mu nnyumba. Mubiru olwo bamala okupanga ssente. Nti kakati sente ebintu byo biwedde nga basiba nsawo amaze okuteekamu ssente naziri zonna bazitadde muli ezange zenatunda mu nnyumba nga bazigatta wamu naziri. Ogambye ng'ensawo ejjula naki? Teeka mu nsawo yajjula bulungi nnyo nnyo gisiba. Olwo bakugamba tojja kusitula ssente. Gwe tojja kusitula ssente ate kakati gwe katufuna ki bano kabakusitulireko. Waliwo omukozi wa sheeki nono bulooka Brian. Kitalo bino byonna bikolebwa mu nzikiza. Kyokka ng'eyatutteyo ssente ze mpaawo kyalaba. Kati kiki ekiddako? Bangamba nti kati gwe kulembera. Twali awo awaka twatuukawo obudde nga bugenze ng'amasannyalaze gavuddeko. Tukola ebintu ebyo tubikola bakolezeza kando. Kati olwo mutuuka okusitula omusimbi? Batuuka okuleeta ensawo gisitulo gireeta mu mmotoka. Baleeta nsawo ndala era eyali mu ssente kirabika baagisitulayo ne wano mukuŋŋamba nti gwe kulembera ogendewe mu mmotoka. Awo we baakyusiza ensawo ne baleeta ensawo etaali mu ssente yalimu obudomola n'amawulire n'ebipambapamba gye baateeka mu mmotoka. Ogambye ensawo gye bassa mu mmotoka yalimu ki? Obudomola n'amawulire. Mpola mpola awo tujja kutuukawo mu bujjuvu. Kati bulooka Ivan akuvuga okukutwala bakusibirira entanda ki? Akutwale sawa eyo Brian sawa eyo ojja kukola ki? Yagisumulula nkya togisumulula kati kiro. Mubiru katono nnyo
otuuka awaka biki ebyaddirira? Ansitula nsawo angijjamu nga ngiteeka mu nnyumba. Budde nga bukya mukyala nambuuza ssente ze wagenze nazo wazitaddewa. Namugamba ssente weeziri ziri awo mu nsawo, tofaayo. Ssente wazituusa waka? Tezaatuuka waka. Olwazi kusasula mbalonda wali. Twagenda n'obugenzi wa gundi. Munzikirize mbagambe nti eby'ennaku bisekerwa. Nga ddala afudde si wuwo. Mubiru ssente yazituusa awaka oba? Sitaani amukema atya n'atuuka okuva ku mukyala we bwe baali nga babasasula ye n'agenda mu baseeka. Mukyala we bw'amubuuza ssente we ziri ng'akomyewo, kiki ekyaddako? Ebyo bye tudda nabyo. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.